ekimuli kya pepe sebo genda okiteekeko ku munywanyi wo Kato. Mwebale nnyo. With my soul, with my soul. Mwebale nnyo. It is well, it is well with my soul. Abayimbi ne bannabyabitone mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwatusondedde nnyo era mwatulabiridde. Mwatubugiriza ate mwakoze ne performances ku National Theatre. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Federation nammwe tubeebaza. Edikenzo n'abalala mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ab'amawulire mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ba TikTokers, content creators mwebale. So mukama wange nzikiriza mu kiseera kino mpite mwenna mukimanyi nti Kato yalwalira ettaki. Ndowooza mukijjukira. Yamalayo ebbanga ddene naye ayina obubaka bwe yalekera ambasada Nusurah Tiperu. Era tugenda muwe eddakiika 3 ajje aboogere. Ekirala kyensembayo mbadde nsaba okubategeeza bammemba nti tubeere bagumiikiriza ffe tuli bagenyi ba Kato, tube Kato kye yandibadde waatali. Ky'otayagala kikolebwe ku lumbeero tokikola ku lwa mulala. Nsaba Allah atugumye atutambulize ku ekyo. Your Excellency Ambassador Nusurah Tiperu, maama eddakiika 3 kuba oyina ekyobugagga kya Kato ensi ate kyetamanyi. Engalo ezandiriza Ambassador Nusurah Tiperu. Our Chief Mourner, General Katumba Wamala, the Katikiro of Uganda, my friend, the Minister of Defense, Honorable Sempija, my friends, the Ministers present, especially Minister of Culture and the other ministers, heads of political parties, all protocol observed. Wanange ngachitalo. I have already been introduced. My name is Nusurah Tiperu. I represent Uganda in the Republic of Turkey. I am here to express our condolences as the Foreign Affairs Fraternity. The ambassadors even wish to convey their words of condolences. They are following this funeral online. Uganda has lost. I worked with the Kato as a member of parliament, but he has been a frequent visitor in Turkey. And so he has been the chief advisor on our tourism policy. He's left a script, a movie in the names of Yabanji. He approached the embassy, era embassy ya Uganda e Turkey, ne embassy ya Turkey e Uganda. We have all agreed to support my friend who is now a fallen comrade. Okulabanti, this movie is acted. When we got the script, we were so impressed. It talks about Uganda. It talks about a coffee exporter who took his son to Turkey and fell in love with a Turkish girl. And so the story continues. So it's a very, very good movie. It will require 3 to 4 billion to be produced. So my message here, he told me that government needs to support him so that all those in the movie ensure that that movie is played. Honorable Peace Mutunzo, my friend, in honor of Kato Lubwama. That movie, Yabanji, which means foreigner, a Ugandan foreigner in Turkey, a Turkish in Uganda, who are people from 2 different cultures meeting, needs to be performed.
The movie will be performed both in Uganda and in Turkey. Secondly, I want to tell you that we are expecting 100 visitors from Turkey. Kato assured me nti agenda okulembera the cultural component okulaba nti abagenyi abajja yali asazeewo okubalaga Uganda kikyeri wabula tufiiriddwa nnyo Nsereko nkusaasidde mukwano gwagenze ffenna tulumiruddwa nnyo. Uganda has lost and my President Yoweri Kaguta Museveni has lost a dear friend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ng'agenda okuteekako ekimuli kye awerekerweko famire ya Mugavendugwa n'aba KCCA Football Club. Kato yawambako KCC kilabu y'omupiira. Kato yali banna yajjako chairman n'amugaa kati nzaaliko n'agifuga n'agikulembera. Kale muteekeko ekimuli. Munzikirize ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro recognizing obubaka bwa Uganda Police Force ewereza amabugo ga miliyoni 2 Fred Nanga n'ateekako omukono. Mwami Enanga weebale nnyo weebalire ddala. Ekyokubiri obubaka bwa General Silver Kayemba nabwo obutuuse ssebo General miliyoni 2 tweyanziza nnyo tweyanze goyo ye Kato omugazi. Bakambange munzikirize ku segment eno gye tugendako ate mpite mukulu wa Honorable Kato Honorable Jesse Muyingo. Tugenda kuziika essaawa 11:30 ono mulongo ng'enjuba ekola ki egolooba. So abali wano baddakiika 5